Embeera yamefuga myaka 60 gye tukyalimu. Mu wiiki eno yonna tutunuulira president yawadde speech ensonga 8 ze yawadde. Omanyi bantu bange bano wadde olunaku luba luyiseewo naye nabo babeereeyo ne babaako bye baagala okutegeeza abantu naddala ku nsonga eziba zoogeddwako. Kansabe omukulu Bamwine alamuse kubawuliriza abantu bakutegedde amatu. Webale nnyo mukulu Evans, njagala kutwala mugisa guno kulamusa kubatuuliriza mwenna abali ku Radio FN Enganzi, namwe mbeebaze management ne mukulu Sewandagi n'abalala bonna bajja wano okuwaayo ebirowoozo byabwe kugatta ettaffaali mu kuzimba ggwanga lyaffe Uganda. Banange kinkuba kyo sijja kukyogerera nnyo kati nkuba ettonya musimbe emmere. Mbabuulira ensi yonna nga bwefaanana, ebyensi ebyenfuna mu nsi yonna byadobonkana ate tebinaba kutereera. Era kyova kati olwaleero globally Uganda erina the lowest headline inflation of 2%. Naye ekireeta inflation okubeera wansi sigamba nti ebyenfuna byateledde kubanga tulina emmere nga si ya buseere. Nolwekyo mbakubiriza mwenna mulime emmere wadde fiizi ebeegaanyi oba ekirala kigaanyi naye at least ng'olina emmere waka, ekyo kikuba kikuyamba okulaba nti amaka kugabeera bulungi abantu bo. Twava wano Olwokusatu oluwedde nti amawulire kati mwe bannamawulire mbasaasira. Amawulire mwine nkumulimu tuwugako mawuge simena kino tuwala nti mawulire kati kubanga buli lunaku mawulire. Naye nze njagala kwebaza bato bange aba FDC abali balina delegates conference Kololo wano Kololo Lugogo yali Lugogo awo mu showground awo waliwo ekibangiriza awo ne balonda abakulembeze baabwe. Naye nze kintunuulira ku delegates conference yaabwe si kyekyo ate nze ntunuulira omusango gwali guteerebbwa mu kooti nga gulimu omukyala bamuyita Esther Mbayo Esther Nambayo ne bagamba nti omukyala alina oluganda ku Nandala ajja kutusaliriza, n'olwekyo twagala mulamuzi mulala. Kati ate kooti naye tiyali mbi negujja wa Nambayo neguwa Sekaana awo nensekamu kati bakwasa Sekaana nga Sekaana agenda kuwozesa Lukwago awo nensekamu. Kati nze naatunuulidde ensala yaagwo era bano balooya bo baganyuddwamu nnyo ekibayita jurisprudence kwegamba ekisaawe ky'amateeka kyongedde eggaziwa mu misango ng'egyo. Naddala judgment eyo bw'eba nga tesasiddwamu kubanga erina ebintu bingi byayogerako bingi kuwerako mu judgment ye. Bw'enaasigala ku the book of records nga tesaziddwamu ejja kuba ng'etadde ng'ewadde ate dimensions. Naye yatandise nga bw'okirowoozezza kati gwe oli awo naye bo baakatonga side baamaze dda okulaga obutali bumativu bwabwe okooti baakulaze naye nga bateekateeka obutali bumativu bwabwe okwo baakuweerezaako n'akulira abalamuzi saabalamuzi okitegedde. Era nsuubira nabo nga bw'oyogedde kubanga kali koogambye bwe kunaaba tekuwakanyiziddwa. Kubanga nange kyeggaye nti nawulira nti Sekaana agenda okulamula Lukwago eno zinalaba omuloodi bwe baamala kufuna eyo judgment yagamba nti tutugenda kujulira
naye tujja kugirwanyisa politically. Okay. Kale politically mu kooti neyanziza ampuliriza omulungi. Kenneth, lamusa kubawuliriza. Abatuliza mulamusiza nebaza mukama abakume nga muli balamu. Afunye ebizibu abanyiga ebiwundu ate afunye ebirungi abongere nga byamuyika. Nfiirwa muwala wange nva kuziika nga kitalo. Abadde abeeraawo adi mukyala mukulu asinga bamwine obukulu. Naye nga muwala wange obuzadde tebuliiko kino olunaku olumu akuzaala tekimanyi. Naye tuva muziika awo ng'oyise endese awo namaliiri. Nebaza omulimu gwe mukoze. Wiiki ewedde neetonda nali wakujja bitala nebinkwata ate nebitanta nesobola kutuuka naye olwaleero ngambye ensi erina okugenda mu maaso neŋŋamba nti kanzije tubeko ne byetwogera. Sewandaki lamusa kubawuliriza. Omanyi ndabye ne Bamwine atandika n'akakodyo akatujja ku mulama gw'oleese atuzze ku musango gwa Lukwago ne FDC. Lukwago ye master wa rule of law era nze manyi ensala jjajjijulira atajja jiwangula. Kati eyo tujja tutwala omulama tugumanyi olwaliro. Banyabo ne basewo abawuliriza radio Simba akawungezi kalero naje musinziira ntubala musizza. Okay. Twagala okusaasira bannaffe abafunye ebizibu ndala mukwano gwaffe Kakande gwe tubeera naye mu programu eno tukusaasidde nnyo olw'okufiirwa muzzukulu tetusobodde kukuwerekerako muwalawo tetusobodde kukuwerekerako naye eky'omukisa omulungi nti ate naawe osobodde okutambula n'otusanga wano. Yesu gwe yakutambuza yeebale nnyo akutambuziza bulungi era akutuusizza mirembe wano. Njagala nnyo okusanyukirako abo abafunye ebirungi mu bulungi ate era neebaze n'abatuwuliza yonna gye basinziira. Mukwano gwaffe Mugga abeerayo, Paulo Ddungu abeerayo, waliyo abakyala mu katale k'e Matugga bakulirwa maama Paulo mukyala Binayomba. Abo bagamba naye Evans nga tomugamba ndi ffe tubeera no mu katale k'e Matugga nga tumuwuliriza. Bo tebawuliriza lwa kusatu eno yokka bawuliriza ba radio Simba. Nja kubagwako lumwawo nga tebategedde. Ebbanga lyonna bagweko nga tebategedde then oyogereko nabo. Neyanziza. Ampuliriza omulungi tutandika. Sewandagi ntandikira naawe. Kitigumu lunaku lwali lwa bbalaza. Era ebintu bingi lwe lunaku lwe twajaguza ameefuga gaffe ag'emyaka 61. Naye era president eggulo limu yayogerako eri eggwanga. Ensonga ezo n'azisiinyaako. Ensonga zaali 8 ez'omuzinzi. Speech ndowooza wagiwulira bulungi. Era n'agamba zino bwe tuzikolako eggwanga Uganda lijja kutereera. Ekisooka byonna kyali kyennyamiza nti wadde nga bannaffe baali ekitigumu ate yo Uganda Police e Kampala yali yateekawo n'etteeka nti tewali muntu mulala yenna alina kujaguza mukolo gw'ameefuga okujjako mwami Museveni. Nati ye president. Era bannaffe ku kitebe ekya NUP omukolo si gwa head of state. Omukolo guba gwa Uganda. Nga gukulemberwa gwe mwalonda n'alayira. Ne bw'osalawo giri egibeera eri giba official tegigaana balala kusaawo mikolo gyabwe. Ne bannakyemaliranga Amini n'Obote bagendanga okujaguza independence naye waffe ku byalo gye twabeeranga nga akapiira nze nategekanga obugaali bw'empaka nga ku Museveni oli yasooka kuba wowe nabeerawo naye ne ku mirembe giri bataata bategekanga obugaali bw'empaka bategekanga emisinde ku kyalo nga gya independence nga bateekako independence march independence rally bagamba nti ekikopo ky'omupiira leero kyabafumbo obugaali bavubuka na bakadde ebikone ne babitegeka ne bibaawo mu myaka gino egy'amwami Museveni 4 we tulabira poliisi ng'ate abazze okusaga kwalina kusaba sigamba nti balina political rally ku State Square naye kusaba ku kitebo kya NUP nkusesa ate ekirala poliisi y'ewandegeya yateeka road block ku round about y'ewandegeya ku 2 ng'ekwata boda zokka ku lunaku lwa independence lwennyini.
babakwatira ki poliisi y'ewandegeya ku lunaku lwa independence okuva ku makya ssaawa 12 paka essaawa nga 7 yateeka road blocker ewandegeya ku 2 nawali eri wansi nga zikwata bodaboda nga bali mu kutigomya bantu kati embeera gitunuulira kati olwaliro mbadde nva Kawempe poliisi y'e Kawempe egenze nekwata omuntu azimba mu ploti ye ettaka lyakayanira ne munne eyo civil suit si musango gwa criminal ne poliisi edduse omuzimbi emukutte emuyoddewo emututte eyo yembeera Museveni gyatutaddemu. Museveni wadde yayogedde ensonga 8 naye ensonga ezo 8 Museveni yeewaddeko obujulizi. Ekisooka President Museveni ng'omuntu nga ku myaka 61 yakafuga ka 37 banne bonna bafuga 24 ye yakafuga ka 37 akyanenya banne abaamusooka olw'ensobi zatuuseeko olwaleero olw'obwero ensobi ze zakoze. Museveni yali atandika speech ye yagitandika n'ebigambo bya Luganda ebyo nno olumu binuma nga Museveni abyogera. Omanyi lwaki binnuma? Bwe tuvaayo okwogera nti Oluganda lubeere national language Museveni y'omu ku baluwakanya era tayagalira ddala Luganda kubeera national language n'agamba nti lubeere Oluswayiri n'Olungereza. Naye bali atandika ebigambo byagamba baleka ye basaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde kukola n'amazima tigali mu bo. Ebigambo ebyo mu Lunyankole byali tebiriiyo. Yabyogera mu Luganda oba yabiwandika speech yabyogera mu Luganda n'amala n'abivunula mu Luzungu ng'ali kitigumu. Yabyogera mu Luganda n'amala n'abivunula mu Luzungu. They left undone what they ought to do to have done and they did that they ought not to have done and there is no truth in them. Naye yasooka byogera mu Luganda ng'ali kitigumu. Bwe twayagala okwogerako nga batugamba nti ebibi Museveni yeewaako obujulizi kankolage wano Museveni weewerako obujulizi ng'ayogera ku bino manyi tuze tubimulumiriza ebbanga ddene mugamba nti byabufuzi. Yagamba since 1965 the NRM has been insisting that although our people belong to different tribes, religions, they first of all have similar needs. Nti okuva mu mwaka gw'65 ffe aba NRM tuzze tugamba nti wadde abantu nga balina eddiini za njawulo balina amawanga ga njawulo balina bonna naye balina ebibakola ki ebibakwatirako awamu. Gwe Munnayuganda mpuliza nawe Evans obutabanguko mu ggwanga Uganda bwatandika mwaka ki? Kambuze gwe Evans 8 nkaaga akakande kambuze kale kakande kuti wamba bwatandika mwaka ki kakande obutabanguko mukaaga yeewaddeko obujulizi nti bo baatandika okuwakanya bino mu 1965. Oyina bw'obajjako butabanguko obadde mu ggwanga okuva mu bbangiri okutuuka olwaleero. Museveni akawansi n'agamba nti wadde nga tulina amawanga ga njawulo nga tulina eddiini za njawulo tulina ebizibu byebimu obwo bulimba. Kakanda ajja kubuulira omanyi kakanda eriwo akakanda empitayo mu Bayibuli ye gyayita tetulina bizibu byebimu. Ne ba Evans ab'effumbe nga bafaanagana ba kika kimu tebalina bizibu byebimu. Ne Evans Walusimbi obali Walusimbi ekitaawo batabani waba Walusimbi taata wange ye Bbumba batabani ba Bbumba ne bawala ba Bbumba tebafaanaganya bizibu. Nze kitange ye Sewandagi yatuleka abaana 6 naye tetufaanaganya bizibu. Ate era njagala omanye mu nteekateeka za Katonda bwe yali atutonda ebizibu byaffe bifaanagana n'ebitundu mwe tuzaalirwa mwe tubeera. Ekizibu ky'Abakalamojja si kizibu ky'Abaganda. Ekizibu ky'Abanyankole si kizibu ky'Abakyoli. Ekizibu ky'Abateeso si kizibu kya Bunyolo. Bino Museveni agenda nayogera bigambo mwami bwamala akawansi wano ng'ofundikira ku nsonga eyo ngendeke wakakandi bwamala akawansi wano n'agamba nti bwe twagala otherwise we have told you repeatedly that we shall build a Latin America in Africa
instead of building United States of Africa in Africa. Museveni agamba mbu tujja bwe tunakkiririza mu ebyo mu buwanga bwaffe eddiini nakinaki tujja kumaliriza nga tuzimbye Latin America mu Africa mu kifo ky'okuzimba America, United States of America mu Africa. Mwami Museveni yayogedde ebigambo byatandisizza nga ddala bikwata ku ye. Balekerera ebibalagirwa okukola ne bakola ebatasaanye kugira ki, bwayogera ebintu alabika nga abimanyi. Ekyafuula America okuba America teyatandika jjo nga Mwami Museveni president wa Uganda. America atandika 1775 nga bavudde mu nfuga gye baalimu ne bagenda mu nfuga gye bayita federalism eyatandikibwa abantu basatu nebaawo. Latin America mu Africa gyagamba bwefaana olwaleero enfuga ya Latin America y'enfuga eyaffe gye tulina wano eya unitary. Ebitundu ebisinga obungi ebiriyo bya unitary. Naasuwa mukanga asuwa mukabukuku ne naasibwa mukange naye naasibwa mukabuki mukobukuku. Kankuwewe ekyokulabirako ng'ofundikira we twafunira independence ensi ssatu ze bayita Asian Tigers. Buganda nga si Uganda, Buganda yali ezisinga kinnakimu obugagga. Ne bakyusa system of governance ne bava mu nfuga gye baali bafugiramu ne bagenda mu nfuga endala. Olwaleero emyaka gino be bannaggwano mu Asia babayita naba Asian Tigers be basinga mu buli kimu. Waliwo n'ensi endala ze bayita Scandinavian countries baaliko abaavu naye atugambe wano nti bw'ogenda ku TV you all watch TV channels. The misery of the Latin American populations walking on foot, fleeing fleeing man-made poverty in their respective countries. Abantu batambulira ku bigere mbu badduka obwavu obuteeketeeke mu nsi zaabwe ebyobugagga ng'ate balina bingi nnyo. Mwami Museveni byagamba nti biraba ku TV. Byonna byayogeddeko mu Uganda wano abantu babiraba. Okumanya babiraba mulembe gwa Museveni yaleeta ne program bagiyita plan eno gye twogerako olwaleero PDM Parish Development Model. Yagireeta ng'egiridde abantu abakolerera olubuto lwokka, abakolera ekidda kyonka. Ku mulembe gwa Museveni gwokka myaka gina 3 mu Uganda we tadde program etunulira abantu bakolera olubuto lwokka. Ne ku mirembe gy'abakijambiya, ku mirembe gy'embizi zayita swines nga zifuga eggwanga lino tewaaliwo bantu bakolera lubuto lwokka. Abantu bakolanga bakitaffe n'okuwummula ne bafuna n'obudde obukola ki obuwummula. Kakande independence president namuwulidde ng'ayogera naye nga bw'oba obadde tomumanyi osobola okulowooza nti nno opposition leader wa Uganda nga mulungi. Oyinza omuyita Bobi Wine. Oyinza okulowooza nti omusajja omu leader opposition ng'ayogera bulungi era bw'anajja mu buyinza ajja kukola ebintu ebisinga okuba biki ebirungi. Nga bw'owuliza president ng'ayogera osobola okulowooza nti opposition leader bw'oba ng'ovudde Gujarati katuga ovudde mu nsi nga tomanyi biri Uganda nojja buzi nosanga president ng'ayogera osobola oga nti ono opposition leader nga mulungi era bw'anajja mu government alabika ajja kukola bulungi. President Museveni yamastering okulimba naye kenyini yeerimba ng'omuntu nakkiriza ate byalimbye naakitinga ng'azifu nga gy'obeera nti kyayogera kyekituufu naye ng'alimbye ye alimbye n'omutima gwe. Nze njagala kutunula ebintu bino wammanga. President Museveni yasimbye nnyo amanyi ku kigambo nepotism ne tribalism. Naye omuntu ayogera ebigambo ebyo mukazi we ye minisita wa education. Muganda we yakulira operation with creation era muwamagezi wa president. Mutabani we muwamagezi era mukulu mu magye. Ye ne mutabani we ne muganda we soko otuneko magye nti bw'otuna ku ranks eza waggulu tosobola kwogera ranks 3 nga temulimu ye mutabani we ne muganda we.
balwana babirwanira nzija sebo omwana batandika okulwana ng'ayavula naye nze manyika abantu abatandika okulwana ng'omwana oyo ayavula naye yakula n'asoma n'agenda mu magye n'abayitako nga kakati balina mukubira saluti. Bw'oba oyagala okumanya tribalism ne nepotism genda ofune batera obikuba mawulire everyday ba RDC ba DPC buli agency waliwo agency zino nti Uganda Revenue Authority, UNRA, Investment Authority, ezo olaba bazirimu. Ekyo nkikomezaawo saga kigenda mu returning officer, electoral commission and everything. Ekyo njaga nkikomyawo. Ekyokubiri, president yasimbeko amanyi yayogedde ku kigambo environment and degradation. Leero mbadde nsoma amawulire nga galaga bwe twonoonye ebibira bya Uganda nga ku mulembe gw'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni guno lwe tusinze okutema ebibira okubimalawo nga twekalakaasa nako ku lw'amabira n'aga nti yayagala investor bamuwe akole ebikajjo katati bwajja n'aga nti mumalawo ebibira abanga ng'oli Museveni yali mulala eyagaba ebibira eyakuba bamama babira eyakuba abantu wano nga bekalakasa olw'amabira nga yali mulala n'ayogera olwaleero ng'ate mulala n'ate nga mukyumva nkugaye nti President Museveni yeewakanya ye n'abeera president ye n'abeera opposition leader ate ne bawakanya bokka na bokka omu n'awakanya munne ate nekkiririzaamu nti ono ye mukyamu. Teri muntu azimbye factory mu Lutobazi nga talina magye. Waliwo ekibira wano bannayuganda oba batuwulira, waliwo ekibira wano nze nakula nkiraba bakiyita Nammanve. Ekibira ekyo kyazimbwa Bwakabaka bwa Buganda nga kyazimbwa kubanga Kampala kyasimbibwa kubanga Kampala kyali kikulanga ekibuga nga kirimu ne mafactory nga kyetaaga green belt egendo kiyambako okutwala ebikyafu n'okuleeta omukka omulungi eri eggwanga. Ekibira ekyo njagala nkuwulire President Yoweri Kaguta Museveni akitemi temukyali muti yadde n'ogumu n'akisala poloti n'azigabanya abantu. Kakati wajjulwa naye banaye musajja ono oba twogera gyebiri wana naye muganda wakujja kuyaba waliwo ekikuyitirirako. President Yoweri Kaguta Museveni yoyo yenyini eyayogedde eyamalawo Nammanve okiwulidde. Kyambogo yali forest reserve nze we nasomera Kyambogo era kakande Bamwine Mugabe bafuna akazindaalo atubulireyo ekibira natural forest ekiri mu Buganda wano ebibira byonna nga kugate nze olumu nasanga nga emmotoka ekoze accident mu mabira ne batuyisa munda mabira kasigala kasikaati eno ku kkubo eri munda yonna. Ndowooza Museveni yakimanya bano abantu bandeseko effujjo kambalekere kasikaati wano ku kkubo eri munda yonna yatemayo dda. Naye yakoze speech n'avumirira yagabayo munna yenanyini wa buli kintu awa ba investor n'avumirira abantu abamala environment era naga nti agenda bakolako n'omukono gw'amaanyi n'alumba bano ba RDC tewaliwo RDC tewaliwo lesi chairman tewali nedda sibu teri azimba mu Lutobazi nga RDC yamukkiriza abantu abo bonna bafunye clearance okuva mu State House. Ekyokuna nayogera nyakana bwe yagenda okuzimba mu Lutobazi nga tafunye clearance okuva mu State House ebyo RDC bamuganya naye nyakana we yajja ennyumba ye. Omusajja ono president yayogedde ku corruption. Olunaku lwe yayogedde corruption waliwo omukyayina yakubiddwa mu mawulire nga bamwetaaga e Rwanda. Omukyayina oyo nga yakola contract y'empewo gavumenti y'e Rwanda naye gavumenti y'e Rwanda ng'emusaba bamuyita Cheng
emusaba bamuzeerwanda bamuvunaane naye ng'ega naye mu Uganda waliwo amuprotecting. Omusajja oyo omuchina yafuna subcontract okuva omukyala waffe yaani ono werubowa okuva wa Pineti ya bukadde 85 obwa dola naye bali bamwetaaga ng'ate yabba ze biliyoni nga 3.7. Naye abantu baarayizinga issue ku Pineti. Omanyi omukulu yavaayo okwogera yali president naaga mpulidde bannamawulire nga beebuzaabuza bagamba waliwo omunene ali emabega wa Pineti. Omunene yenze president yavaayo n'ayogera nti omunene ali emabega wa Pineti yenze. Okiwulidde? Kati bw'aba alina kyayagala akigamba enze ng'alaga ki president nti ebikolobero byonna Pineti byakola babimanyi yabisanctioninga. Aigigi yavaayo n'agamba the president waliwo abantu abalina obugagga naye ng'obugagga bwe tebukorespondinga ku kye bali. Abantu abo twagala tubateekeko okunoonya namuga nti nedda genda mpola ojja kutabula ebintu. Abantu abo bajja kuddira obugagga bwabwe twali mu nsi ezaaki ez'ebweru. Abantu bagende vaawo abo bagende mpola. Okiwulire? Kati omusajja oyo bw'avaayo olwaleero n'agamba nti agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi nga luli bwe yeekalakaasa. Kuba yavaayo ko sebo ne yeekalakaasa mu ngeri y'Ekinigeria n'akwata ebipande nga yeekalakaasa mu Uganda mulimu obuli bw'enguzi. President yeekalakaasa ku street ne bandi nga zikuba nga yeekalakaasa nti mu Uganda mulimu obuli bw'enguzi. Kamaze n'ekigambo kino kuba nkulaba odduka. Olwaleero lwakusatu senga enkya president agamba enguzi ekome kati mu Uganda ekoma. Ampuliriza omulungi tukomawo naye tufundikira Bamwine alina akaseko kakusekeredde oba okawulidde amaitenza kukoma. Lutindo wano ku Lubogola Simba engule ya Lubogola Simba omutendero ogusooka ogw'emuswetwe gw'engule gwawedde mirembe. Olunaku olw'eggulo abakontanyi bonna beetabyemu mwenna n'endukusa zammwe mwebale okwolesa emitwe gyammwe. Leero nga 11 ekiro nga ku ssaawa 3 n'eddakiika 45 kukwata kalulu abo abeesoze omutendero ogwokubiri ogwakaseezi. Olwo nno olukontana olwokubiri lujja kutandika olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 12. Anaaseerera awandukirawo ndowooza muwulira. Okay, kale naye nga mukiwulidde engule etuusibwako KCB Bank be bannaggwano mu ngule eno for people for better ate ne bannaffe abatayaali kali powder ate n'amakampuni amalala omuli Eliana Hardware wali emubende Semaduuka w'ebizimbisibwa n'amasomero omuli Bulemeezi SS Vumba n'amakampuni amalala mangi. Tutunuulira independence government okusooka bali mbasoosezza njagala kwebaza mikwano gyange ku lw'ebirowoozo byabwe. Naye kansooka enyambe ku mukulu Sewanda gindoze bumwe sitabigoberera emyaka 15 emabega gavumenti ya Uganda yasalawo nti ku national celebrations emikolo gy'eggwanga gyonna mu ggwanga wajja kubeerangamu omukolo gumu. Then abantu ne districts ezagala kukola emikolo egyo sizagala after the national celebrations then emikolo emirala gitandike. Era from this week ojja kulaba buli district celebrating abantu benjawulo celebrating but the national functions guli mukolo gumu. Kati nze oluusi nsaasira batuwuliriza ekintu ekyo bwe kibanga kibadde emyaka 15 Mwami Sewanda gino okyogerako lwaleero obadde mu ggwanga lino oba wali mu buwanganguse bwe kibanga kikyamu wandibadde wakyanukula dda either mu kooti either mu parliament n'ogamba nti kino tutukanya nakyo kati nze kankimuyambe nkimutegeeze 15 years ago government of Uganda decided
national celebrations gujja kubanga omukolo gumu mu ggwanga. Then after that emikolo emirala giddeko. Now abakulu boogedde twogera ku independence. Twogera kwogera kwa president ensonga munaana ziyawaddeyo. Mu ndaba ye agamba nti Africa tuteekwa kulwana nga bwe tusobola tufaanagane waakiri nga America naye tutuleme kufaanagana ne Latin America. Actually tuteekwa kusinga ne America kubanga ffe tulina ne resources ki ebyobugaga America byetayina ebyensibo America byetayina naye nagamba tuteekwa kwetereeza. I can give an example. AU, African Union, I think about 2 years ago, yaisa okusuburagana amawanga gonna kusuburagana gonna wamu aga Africa. How do you call it? I've forgotten the name. Basing on that, kati kikirizibwa mu Africa, Uganda kusuburagana ne Kenya directly, butelevu. Nga tuyise mu basing on that, weeks ebiri mabega twafuna trade delegation ya Algeria ezze wano okulaba nti ebintu byaffe bitufulumya byetayina esobole kubitwala butelevu. Luli kyali kikirizibwa nga AU tenasalawo. So through those kind of organizations ntubeera ne regional groupings ECOWAS, East Africa kugira bwenkana kati sadaka weeri. Through those regional blocks tusobole okubeera n'eddoboozi eriri kumpi awamu nga Africa and we trade as Africans. Mwami Sewanda kyekyo kimunyiiziza si kirungi naye ekyo nakyo si kibi kubanga nze wadde sikiriza nnyo mu Christianity naye bampita Fred ate erinnya lya Kikristaayo ndowooza omwana wa Katonda oyo Yesu bamutte mu myaka 2023 giyise ate n'afiirira boononefu. Naye bw'ogenda wano okkiriziganya n'abamu ku bagwana eri bagamba Yesu teyazaali. Bw'ogenda wano ku Kiira Road wano tujja kusanga ba Fred ba Moses bali mu komera ate ng'omwana wa Katonda yafa. So ne Sewanda gye tujja kutwala obudde bwaffe twogeraganye nabo. Ate mwe Sewanda gye mukkiriziganya kuba Sewanda gye olusozi awalampa luwanvu nnyo ate n'olukoma wakati. So mwami Sewanda Museveni oyinza nkubanga tomwagala naye ensonga yogamba nti Abafirika tweteekateeke tulemeggwa mu kateebi akabantu okutambula nga bayise gundi Mexico nga bagenda mu America nga bagwa Mediterranean Sea nga bagenda Bulaaya tukikomye nga tusobodde kuhanesinga bulungi ebyobugaga bwaffe nga tusuburaganye bulungi. Oba tomwagala emazima. Ekyokubiri ku nsonga y'emu kumpi obutale. Butale Uganda tulina era kati nkuba togiraba nkubiriza abantu okulima. Don't be surprised in December nga tugenda kukungula ebirime nga bingi tusobola kubimalawo naye nga obutale tebukola ki tebuliiwo. So the president is saying tulwane nga butusobola tufune obutale obugazi obusinga tulina olwaleero. Buli mirimu kyafulumiza kifune akatale because we are privileged to that. Kati mwami Sewanda gyekyo kimunyiiza nakyo naye gwampuliriza fukumefuga obubaka bwa president obugamba Rwanda nga bw'osobola olime kozese bulungi ettaka ly'oyina likugase kufuna emmere awaka ey'okulya n'okufisa konootunda. Mr. Government noonya obutale by 2 years from now tulame nti ebirime byaffe byonna birina obutale abantu bafune sente bafulume n'emmere n'ebirala byonna. President n'agenda mu maaso n'akugamba nti environment obutonde butuyamba okufuna omukugu mulungi, butuyamba okulaba nti enkuba etonya
obutonde bw'ensi butuyamba okulaba nti nebitulima bivaayo bulungi, amazzi ne gatuyamba n'ebyennyanja okukulira omwo. N'olwekyo aboonoona obutonde bw'ensi bonna abaayigendayo baveeyo mu kigambo yakiyise unconditionally nga tewaluka kwekulizo, okugjako ab'e Budaka n'ab'e Kasese gavumenti bwe yateekayo mu myaka gy'abazungu gy'enkaaga eyo bwa Kibuku and these rice schemes. Naye n'agamba nti gavumenti era ejja kukola enteekateeka naye bakwatizeeko naye baveeyo. N'akugamba nti amakolera ge baawa nti bagende bazimbe mu ntobazi agatanazimbibwa tegazimbibwa. Era n'agamba ajja kuwandika executive order baveeyo. Naawe kanzikirize nti amakolera galimu gavumenti yagakkiriza through NEMA that bagiyita AI, Environmental Impact Assessment. Naye Abaganda balina olugero nti olyoka n'oyekoona n'ojjukira okubuuka. Osooka kwekoona. Kati bw'oba nga wakola ensobi n'omanya nti eno ensobi tugitereeze, ekyo kikyamu. Kati President Museveni okugamba nti RDC chairman LC5 Kao Diso chairman LC1 tumukiriza omuntu n'omukuzimba kankula government olede kyasazeewo 1 ebyapo byonna ya cabinet yaragira ku bisazaamu eby'omuntu obazi 2 ne mu forest reserves kanjubire kya mukwano gwanka kandi kyabadde gwere kyemabira Namanve bunali no Mabira bunali mukono amene buyikwe nsanga Mabira abantu bafuna mu byapa munda nsanga wali abatime emiti tutandika kubakwata ninkwa report mu government as I speak abantu mukaaga bafuna byapa Mabira baruzira ne registrar yabibawa aruzira today it was 3 weeks ago babatwara emiti baddamu okusimba gigenda maaso ebyapa byali bikolebwayo byasazibwamu ne bakwatibwa ne batwalibwa ruzira. Now government bw'ebeekola ekyo ebeekola kikyamu. Nze kimba nsuubira atakanya ne President Museveni ne government ye wandibadde ogamba nti bandibadde bakola kino ekirungi ekisinga ku kino, naye bw'obanga tolina ekisinga kino ekyokusazamu ebyapa n'okukwata baabikola n'abaabifuna n'obatwala mu komera obanga tokanya nakyo, awo oyinza kundowoozesa nti oba oli awo oli nabo. Nina ensonga Mwami Museveni gye yayogedde ndoza yabadde ennyingo yakuna n'agamba nti nno kino kyekiseera okuleka banneekolera gyange bakole emirimu gyabwe private sector okitegedde abantu bano okubawagira yabadde whatever naye yabaddemu ku point abantu bano bawagirwe basobole okukola. Ekyokubiri nti n'omukyayina yenna oba omuyindi oba omugwira abazimbye ekkolero kuleme kulitwalanga nga lyamugwira kankyogere bwe nti kubanga bangi mulimu abakyayina banna eryo kkolero liba ly'abannayuganda. Awo nno ne neebuuza ne ŋŋamba nti nno mulimu agamu amakolero abamu ababadde batandise naye oluusi ne bafuna obuzibu ne batawagirwa, abajja baweebwayo kaaliivu n'emisolo naye ne batandika. Ekyokubiri bw'oba otunuulidde amakampuni ago okuyitibwa erya munnayuganda naye nga munnayuganda alikoleramu teyeeyagaliramu, talina insurance, talina kimweyagaza kukolera mu kampuni eyo, omusaala gwayagala si gwe bamuwa wabula bali gwe baagala gwe bamuwa, bwazza omusango talina gyaloopa. Of recent Mwami Museveni yateekawo ndowooza egundi protecting by investors naye ate abakozi ne basigala emabega ontegeera. Kakati we tuba nti tulina minimum wage olwo neekolera jange ono anaakola atya? Kuba minimum wage ngisuubira omugwira bw'abazze tukolere wamu kampuni ebeere yaffe ajja aba amanyi walusimbi agenda okwera ku kampuni wakufuna ssente bwe ziti
era alina okuba ne insurance alina okuweebwa kino ne kino ne kino paka ku manager we niwe kuba kujja omugwira alina okujja n'ennamba y'abantu bwe bati esigadde erina kuba y'abannansi ensonga eyo gye njagala omalirize nayo ne basabu meeting okusooka minimum wage president nekolera jange okusooka nekolera jange tategeeza bagwira private sector etegeeza both abava ebweru n'abannayuganda basobola kyekituufu era bwe nkugamba naw njagala kusinziira ku rediyo eno nze naawe tukwatagane onfunire munnayuganda omu yali atandise ekkolero lye n'atuuka mu makate n'alemererwa gavumenti nerema kumuyamba nze naawe tutandikiraawo nkukulembere tumukulembere nze mutwale mu gavumenti bamukwate ku mukono ekkolero litambule ekyo njagala kusinziira wano nkuweeyo okwomu nga tonava ku nsonga eyo bwe kiba kisobola osula wali kyanje mutabani wa Sembule yali Sembule yuhu wenyini wosulawo yali atandise ekkolero lya chocolate biki niriri awo terigira nze nkugambye tuli ku radio nze ndi mu gavumenti nze naawe leeta omuntu oyo tumutwale mu gavumenti tulabe nti gavumenti emukwasizako n'ayambibwa ensonga ya minimum wage oba embeera z'abakozi kanziyita embeera z'abakozi na njagala kusaba abatuuliza nawo nga wooli bwetuva wano some ekibayita the Singapore story then waliwo you can also search the secret behind the Asian tigers those two topics tuli mu katubagiro ng'eggwanga catch 22 situation catch 22 situation nti oina population abantu abatuuse 45 million buli mwaka ofuna kumpi emitwalo 10 abatikiddwa naye capacity obusobozi obw'okutondawo emirimu buli mwaka tuweza na mutwalo gw'abantu gw'emirimu what did you do those two stories I have told you kubanga ebitukola si bipya ensi endala zabikola dda oteekako embeera esooka gye bayita attracting kusikiriza abasobola kukola ekyo nobeera attracting certain time it is going to come olwaleero private sector esobola kwemployinga abantu 3 buli mwaka abayingira nti bwetutuuka ku ekyo naye abantu bano abayingira mu factories bano embeera zaabwe ziri zitya that's when you start asking that question nkufunye kubanga oteekwa olina nsonga lwaki omusigansimbi abuuka ensalo eggwanga eri ku mwaro nga Kenya n'abuuka eggwanga eri ku mwaro nga Tanzania n'ajja Uganda which is a landlocked country so tekuteekayo ebisikiriza basooke bajje wano kubanga baba bamaze kuteeka ekkola takyali situla nalizaayo kati otandika omubuuze nti okay musolo gusasule nti ye amasanyazi nti ye amazzi nti ye naye abaana bano sente bafuna meka okay Sewandaje omulamwa gwa speech ya president gwabadde gugamba omutwe gwe yatandise nagwo yatandisa ne mboozi 3 baleka nga bibasaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde kukola n'amazima tegali mu bo kubonna bowulya ne bamwine ennyini gwe tulina yiwano olwaleero mu byayogedde mulimu mazima ki kankuwa ekyokulabirako Evans nakyogera ne ku luli twali wano olwokusatu nti mu Buganda temuliimu kibira nakyo forest kiwerako yiika 10 mwami Museveni we yajjira wano buli wamu byali bibira lwaki amazima tegali mu bo ensonga eyo esooka yayogedde ku mawanga ge yatandikiddeko era n'avumirira nnyo fe aboogera nti ffe ng'Abaganda Evans
bweyogerako nti gwe ng'omukiga ng'oli mukiga oba oziza musango ki? Kakanda amenye bulungi nnyo mwami Museveni byayogera. Kati ono agambye nti emyaka 15 emabega bayisa polisi nti bwe tunaabanga ne national celebration mu Uganda mwonna mujja kubangamu omukolo gutya. Angambye nti lwaki bulijjo sibyogerako. Evans nali wano ne nkugamba nti olunaku mwami Museveni lwe yasooka okukuba essimu ku radio yakubanga programu yalimu Mulindwa Muwonge ng'omaliriza nfu n'aba radio Simba programu bagisaba nabo ne bagi airinga. Olwaleero radio Simba batulagira lwampaka ti president agenda kwogera mwogereko eri eki temuteekawo ekirala ne luli mwasaba mweka mwayina ebyammwe mwayina ebirala mwayina ebyokukola kinga bifaanana. Mwami Museveni agaana Betty Kamye okukwata abali b'enguzi bw'ajja okugamba olwaleero nti tulina okulwanyisa enguzi abatayogera mazima era gaba tegali muye. Mwami Museveni alina ebiguudo ebiriŋŋanga ebikuute by'ente. Mwami Museveni azimba essomero eddungi ennyo e Tanzania nga wane waffe amasomero abaana obalaba ne we basula tebalina bwafaanana taba na mazima mu ye. Abaalese byasaanidde okukola eby'ensonga n'akola ebyo bitasaanidde kukolwa. Lekera okutuyita wano ku leediyo nga tuze kusaaga n'oteekawo omutwe omuntu ye najja n'ayogera birala nga bonoga 2 gatako 2 kyekibuzo kyotaddewo mu ddiiro 2 gatako 2 ofuna mmeka oli ye najja naga 7 gatako 8 ofuna 15 n'otoolako naye setting ebibuzo ebibye n'ayogera emboozi budde ne bugenda musajja ayogedde ebintu bye mwayogedde byabazeemu enjogera sebo asinzidde na wano oyo twayogedde ku environment ne tuteekawo ensonga wano ng'eya Namanve ne ekazi zonna ezirimu mbadde manyi nti abagambye nti nno mabiri abantu bakwate bali luzira ne yabibawa statement ya president gye yayogera njagala ombuulire abo bakwatiddwa okugenda eruzira be basimbe bikajjo mabira be bajjewo statement president gye yakola n'aga nti ye ali kuba investor be bajjewo eka n'eka ez'ekibira ezibadde wano mu Namanve n'ebibira byonna ebyetolodde Uganda yayina president we yajjira ng'eyina ebibira 24% n'esala ebibira kati yava ku 24% coverage ya forest tuli ku 8%. Okiwulidde tuli ku 8% nga kiva ku ye nfundikidde sebo bw'obanga otuyise ng'oleese omutwe leka maliriza bw'obanga otuyise ng'oleese omutwe ne tuteekawo ensonga leka abantu badde mu nsonga ezo ku mutwe gw'oleese naye omuntu bw'ajja n'aleeta ebiboozi n'anyuma ebinigeria wano mbumanyi waliwo film part 1 and part 2 tuba tukoze disservice eri abantu lekerawo ebiboozi Mwami Kakande ne Sewandagi nze ndi musanyufu nti basobodde kwogera bwe batyo era ne banyiiga kubanga bakimanyi nti kasita tudda ku mulamwa ntutereeza ensobe ziriwo baba tebalina mwaganya kusembera